Weewaawo kati omukyalo ono yeddira Nkima muzzukulu wa Mugema agambye nti yafunye obubaka ng'ali ne mukama we era omukyalo ono ali Bulaaya era ndooza mukama we mukyala kati yafunye obubaka nga bazze mu Uganda ne mukama we. Ogambye nti mukama we bwe yatuuse e Uganda ng'emmotoka yadde ya Prado n'agamba nti nva gigula era n'osanyuka nnyo n'omwebaza nti weebale kugula mmotoka obubaka bwe bwe butyo bugamba. Akati omukyala n'akugamba ojje ebintu byonna ebiri mu mmotoka ndooza mu bbuutu. Ogambye nti wasangiddwa oweesa omwana n'oggulawo wabula mu kuggyayo ebintu wagenza okwekanga ate olina akagaali k'abalema, akagaali kano obutambulirwako abalema. Kale omukyala n'akugamba nti emmotoka eno gitwale ku washing bay. Akati ate wagenza okulaba nga emmotoka mu kifo ky'ogitwala ku washing bay ate ng'ogitadde ku kagaali, ate akatali k'abalema wabula eggaali ng'ogitadde ku ggaali. Era ndooza n'otandika oggikulubbeesa nga okuluggusa eggaali eyo ozitudde emmotoka ogitadde ku ggaali. Akati abantu abakulabye ndooza bagambye ono omukyala alabika tategeera bulungi, ataddidde emmotoka ate eri kagaali, ate akagaali ke katono ate emmotoka yennene nga buli wooyita baleka tebakubalamu magezi baga omukyala ono alabika mutabufu. Akati ne weeyongerayo mu bubaka bwo, mu kweyongerayo ndooza bwe watuuse mu maaso ate ndooza n'ogaba emmotoka eno kw'ogiggyeko kagaali n'ogiggyako era ndooza neegira neegwa emabega bwe bityo. Kati weyagudde ate wagenza okulaba nga waliwo abooluganda lwo basisita bo baani biki okitegedde. Kati mu bubaka bw'ogambye nti waliwo eyagambye mu ddoboozi, ndowooza waliwo eyagambye nti omukyalo oyo buli gwawa emmotoka tagituusa. Omukyalo oyo buli gwawa emmotoka okugitwala ku wosingibwa okugyoza tagituusa era emmotoka eyo emala neddayo gy'ali. Akati nyabo kankunyonyola obubaka buno njagala otuule bulungi osimbe olukono nkujja amaggwa osenvule era ku luno saagala kulondobereza nga owoolugambo era saagala kudda mu lulonda kambe ng'eyagenda okusaba eryato. Oli bamutuma eryato ogenda oleete eryato omubisi gummuse ate bwe yatuuka yasanga eri bajjula. Kale no n'amala okutuula n'amala okulya emimmondi. Kakati nze sijja kufuuka ngaabo, njagala ndukuviire ku ntono era njagala owulirize bulungi obubaka bw'obuno era bw'obuvaako ng'ogenda kuwanga tto. Kakati obubaka bwo buno mukamaawo nannyini Prado oba avoggula Prado mukamaawo akozesa era atambulira mu Prado oyo maama Nabinene. Emmotoka eya Prado oba tugambe emmotoka zino ennene Prado ezo ez'ekigagga ezo bwe zityo oba Pajero, emmotoka ezo zitambulirwamu kabaka era mu bubaka bulwogiraba abakabaka. Era singa mu bubaka olaba Subaru, emmotoka Subaru, emmotoka ezo ez'empaka ezo, emmotoka ez'abasereebu oba olaba jjajjaffe bamweyana. Ate bw'olaba baasi, minibaasi oba coaster oba olaba bamama bannaalongo n'abaana abalongo okitegedde. Akati ebintu ebyenjawulo singa oloota endogoyi oba n'oloota embalaasi, entambula y'omugagga naggwedda era wonna obeera olaba kabaka bulamu. Singa oloota guleeda ebimotoka ebirimu enguudo oba olaba jjajjaffe kawumpuli kkubo. Singa oloota ennyonyi ezo miigi ennwanyi oba ennyonyi z'Abamerika ezo bwe zityo zikawundo oba olaba jjajjaffe kiwanuka. Singa oloota ennyonyi helikopita oba olaba amayembe naddala ejjembe lubowa oba n'oloota helikopita oba n'oloota ekivuuvuumira oba olaba jjajjaffe lubowa okitegedde. Ennyonyi zino miigi ennwanyi bikyewe bityo jjajjaffe kiwanuka abaali ne mu bwakibuuka omumbaale nga bayita babiri okitegedde. Akati singa olaba
emmotoka kamunye n'olota kamunye mulina gye mulaga biki obubeera busungu bwa kabaka kubanga kamunye avunulwamu ekinyonyi kino ekibayita ekimunye kamunye era kamunye emmotoka kamunye webanga yagudde ku accident etera okutuga bwe emmotoka bwe bumusombera abantu bw'aba anaalya era ateegera mukuba afuna waateegera akamotoka ako kasita keekanga ekintu ne kayiguka omulundi gumu abasinga balimu tebatera kuwona saate mu baasi batera okuwona abasinga bafaamu bamu na bamu baasi mwezire zitirimbula naye nga si kyajjenjeero naye kamunye yeetirimbulira ddala kale no emmotoka yemusombera abantu kamunye okitegedde kabaka mu abatuulidde mu bwakamunye kakati entambula kinne endala singa olota tuleera n'olota train entambula eyo ebeekugamba kutereeza nsonga etambulira nnyo mbwa jjajjaffe bamweyana ozitereeze mu arrangement yaazo oba mu butereevu bwazo okitegedde akati nyabo obubaka bwo buno puladdo mukamawo mwavudde naye Bulaaya ne mujja e Uganda mukamawo mukyala nakugamba nti mbaggula mmotoka ne musanyuka nnyo nakugamba oggyeyo ebintu naye wasangiddwa oweesa omwana era mu kifo ky'okugyayo ebintu ate wagenza okulaba ng'olina akagaali k'abalema kati mmotoka nakugamba nti gitwale ku Wosingibbe ojooze ate wagenza okulaba nga era akagaali k'abalema k'obadde oyina ate ng'era oyinamu eno eggaali eyaffe eya bulijjo ate gwe kwe kusitula emmotoka ate n'ogiwumuza ku ggaali ogende ng'ogikulugusa paka ku Wosingibbe akati nnyabo obubaka bwo buno gwe ow'enkima muzzukulu wa Mugema era nga oli mukyala munyolo era nga mwab'enkima emmandwa yammwe enkulu Mukasa akati njagala kukugamba ebigambo bino mukamawo atambulira mu puladdo oyo muka kabaka oyo maama Nabinene ye mukamawo ajjira mu kifaananyi ky'oli akukozesa osobole okutegeera nti musambwa ki omukulu ogukuwa ssente ezo entonotono z'olyako era mukamawo yenkana ki alabika alinamu ku ssente akati kyekyo kikulaga maama Nabinene akati okuba nti avaggula mmotoka empewo zo awo kukukwasa buyinza kwabadde kukwasa buyinza mu butongole e Bulaaya gye wagenda okunoonya essente olina okutuuka n'obeera n'essalira ogaa nti kakati ngenze kutambuza nsonga mu butalabika bwo buli mu kukola nsonga zaabwo naawe bw'onooba olowooza birala ng'otegeerera ku bikukujju embeera eri kubijjira naawe ne weewuunya nga tokyalina g'oyinza kuyita kubanga bunoona n'obubaka olina okubumaakinga n'omanya ddi lwe bankwasa lubaale ddi lwe bankwasa obuyinza kati maama Nabinene yatumiddwa omutanda kabaka bulamu Sseggwanga Musota Cuucu Magulu Nnyondo n'antalinya mu Kateebe n'antasongwa Amulunwe Walumbe Sebyama Senkaaba Gunju Kamunye ago gonna banyage kale kakati yakwasiza obuyinza ng'ayita mu mukyala we okukwasa emmotoka ogitwale ku Wosingibbe emmotoka ogitwala ku Wosingibbe kuba kunaaza mmotoka eyo eveeko enfuufu walondebwa okukubako lubaale enfuufu walondebwa okutereza lubaale walondebwa okujja ebiwundu mu lubaale ebyateekebwamu bali abakusooka walondebwa okukuŋŋaanya obuyinza bw'abajjajjaabo obuzze ku mulembe oba ku mutindo oba obukumeekumewamu emmotoka eno gikukwasa ogitwala ku Wosingibbe okujooza kakati akatuntundu kagambiddemu nti ggulawo ggyeyo ebintu emmotoka erimu biki emmotoka bwe buyinza obulimu ebintu by'otamanyi kati bajjajjaabo bakkiriza okukwekulira ebyama ebyenjawulo ku bimu ku byaliwo bajjajja mu oluvannyuma lw'okusuula empewo n'okuzisamira mu bukyamu n'obutazitereeza kati emmotoka eno yeerimu buli kimu omukyala atumiddwa nannyinimu beene Kabaka Bulamu Musota Sebuufu Bwangu emmotoka omukyala gy'aleese Bubaka atumiddwa Kabaka namuga agenda eri Nnaalongo wange omugambe nti bino bye njagala emmotoka ye lubaale
gulawo buutu oggyemu ebintu ebirimu. Okwo kwe kuggulirawo oluggi olabe ebiri munda bye biki. Okitegedde? Okwo kukwasa buyinza bwa kintu kyewammwe ekyekika. Kyokka okuggulawo n'obiraba n'obirekaawo, mwana gwe nkusibirira entanda. Be bamwe abantu b'osanga ng'afa yeetakula, be bamwe abantu b'osanga nga afudde n'ekisundo mu munyo nga kiriko n'ensalika buli lwapama nga kimuluma. Be bamwe be tusanga nga bamulongosa ebizimba ku nabaana byagaana okuggwako. Be bamwe abantu be tusanga nga bamukutula enseke, era alina enseke ebbiri, alina lumu bamuggyamu nabaana, yalwala bulusera, yalwala kansa, alina aniya, alusaazi, puleesa, buli ndwadde ng'olunaku amira empeke 15. Taggwa mu malwaliro, akolerera malwaliro. Yalina ssenene zimuggwako kati balala be bamujjanjaba. Be bamwe be tuwulira abasaba obuyambi ku mativi ab'enjawulo, mubawulira bulijjo, atuuka n'alwala n'akoma nga yalina n'emirimu gye nga byatuuka ne bisaanawo, n'addukira ku ttivi n'asaba abazira kisa. Kati be bammwe. Emmotoka etumiddwa, Kabaka atumye mukyala we, twalira muzzukulu wange emmotoka eno n'ebigirimu. Omukyala agambye eggulawo oggyemu ebintu. Okwo kye bayita okuggulawo oluggi lw'ekintu, olabe ebiri munda. Ekirooto ekyo kimaakinge ne bw'oliba okaddiye, oligamba omusajja Mulangira bino yabyogerako. Ffe tuli balanzi, tulinga ba Yesu. Va ku bano abeeyita bannabbi. Oli ne yeeyita nnabbi ku ttivi oba ku leediyo nagga nze nnabbi gonde. Simanyi nze nnabbi gonde ebiki biki, tudde mu kkanisa y'egindi. Simanyi nze nnabbi gonde ebiki biki, nga naye musawo nagga nze nnabbi. Ebyo tebabyetuuma. Wabula osobola okwogera ekintu oli yennyini n'akweyitira nnabbi. Okitegedde? Kati ekirooto ky'olwaleero njagala olwaleero nange nfuukemu nnabbi. Okitegedde? Obuyinza obukukwasiddwa maakinga ennaku z'omwezi z'ofuniddeko ekirooto kino, omaakinge ne byenkugambye nti olifa weetakula, bwe bitalibaawo ojjanga n'ombuuka. Ekyo kye bayita okukwasa ekintu n'okiragajjalira n'otakifaako. Kati obuyinza bw'obwammwe bwakwasiddwa, ate bwakwasibwa. Ekyo ekirooto kizze buzzi kukulaga, bwakwasibwa okuva mu lubuto lwa nnyoko, naye mu butongole bakulaze. Ate bazze bakulaga oli munagajjavu, oluusi okyakola lutentezi, oluusi tosalawo, ebiseera bikuyitako. Lubaale mayengo, lubaale teyeeguya, lubaale atambulira ku ssaawa. Okitegedde? Teyeeguya kubanga akimanyi wammwe bakyazaala. Olwaleero gwe bakufuula zolo. Omwana omulala ajja, ebizaala tebikaddiwanga. Eriyo abaana abazaala bannyoko, bali bize eyo bazaala, basula mu bakazi, basula mu bitanda biki. Ebitanda babikutula enkya n'eggulo bwe babifulumya. Manyi ne bannyoko nabo baamaddu bulala. Eriyo mwannyoko gwe bannyumiza, yalina omukyala ewaka nga buli budde ekitanda bakikutula, okufa bwagula ekirala bwakola ki. Akati bazaala okufa kuba bamanyi amadduko batudde. Okitegedde? Kakati lubaale yenna bamukukwasizza, gwe osigalidde kuggulawo oluggi kulaba biri munda we. Okitegedde? Ebiri munda nze naawe. Okitegedde? Ebiri munda byosigalidde okukola ki? Okuzuula. No, si kuzuula kuba mwebiri. Kakati bw'omala obbimanya, akugambye twala emmotoka eyo kuwoosingibbe. Abaamusookamu lubaale tebaamutukuza, era kati addugala yeetaga kkubako nfuufu. Okitegedde? Lubaale emberenge bamwanikako, lubaale emberenge bamwanikako, amayembe emberenge bagaanikako, amayembe emberenge bagaanikako. Kati nnyaba olondeddwa gwe olina okwanika ku lubaale, naye otya. Okitegedde? Kaakati
omukyalo obadde okyayogera naye ogenza okulaba nga olina akagaali k'abalema kyeki ensonga ezo wadde bazikuleetedde tolizitambuza nga totegedde wannema olukuwadde lubaale wannema ne yeekiikawo otegeera ki kati gwe mwana gwe muwala gwe oba muwala oba kawala oba mukazi oba lukazi oba kikazi naye okusinziira ku ddoboozi lye alabika ndowooza ngeri ya muwala omuwala yabeerawo medium si munene nnyo si muwanvu mumpimpi ate si mumpi nnyo kati olabika oli muwala okitegedde olabika oli muwala toli kiwala ekiwala kyekiba n'ebitamatama ebibinabina nga binene ng'ate kimpi nga muno figa yakyo teyawudde nnyo kati kyekiwala ekinene kati ate akawala kaba n'olukendekende olubina kweruli hipusi kweziri eno oluwato lwewanise n'obubeere n'obusongodde waggulu kati kekawala katono osobola okakwatamu n'ekibatu n'okamalayo kekawala kebayita akekende akati gwe oli muwala medium size kusinziira ku ddoboozi lyo bw'oba owakana nga ntwalibwa ku poliisi kakati gwe muwala gwe bw'otalimanya kabaka wannema lubaale tetuganye bamukwasizza naye olumukwasizza akubanja n'atuuka wali obaddeko mu bbanka ne bakukwasa ssente zo ng'ozijjayo akubanja ng'ali ku mulyango akati lubaale wammwe musese jjajjammwe omubereberye gwe okuva mu nnyumba ya jjajjammwe yava sese lubaale wammwe musese era kabaka wannema tayinza kubakkiriza kusamirira mukasa ye nga jjajja w'abaana oba kitaawe wa mukasa ali ku bbali n'olwekyo olina okumanya kabaka wannema olina okugenda essese olina okutwala omuggo ogukoze zeedi okitegedde ewa wannema n'otwala ensumbi ye era ensumbi ye ebaayo eya wannema ate olina okugenda n'olugoye olweru n'omubikkako oba si ekyo olina okugenda mu mbuga zonna oba lubiri n'otwalamu omuggo n'ensumbi ogwa wannema n'okumawo ekyoto ate n'omukimira amazzi n'omugabula wannema yalikuwa obuyinza obulisamirira lubaale mukasa kubanga wannema yazaala mukasa okitegedde kino ekintu kirabwa n'omwana omuto omukazi olukwasizza emmotoka oggyemu ebintu omala ogitwale ku wasingibbe ogenza okulaba nga watoolabawo akagaali kino ne bw'oba mwana muto ne bw'oba totegeera ne bw'oba mbuzi omanyi omuwala tatera kutegeera mangu naye kino ekintu ayinza okukitegeera kubanga twabeeranga naye ku ssomero ng'akoppa bannaye ng'akoppa ate kirala ng'ayagala nnyo ebintu by'abalenzi ebyo era nga bwe batutuuza ku desiki bino bebagira omulenzi n'omuwala nga ye yaba abyagala ate nga muto okitegedde oba yabanga mukaba oba bukaba bwa maama omanyi omwana omuwala yatera kufaanana nnyina kati omwana bw'abeera nga mukaba oba olina okumanya nti ne maama we teyali mwangu naye yali mukaba akati omwana ono alabika yali mukaba kubanga era mu ssomero eby'abalenzi bino yabyagalanga nnyo era byamukubyako ku kibooko okitegedde kakati akati lugenda ga niwannaye mulangira alane oyogera ebintu ebituufu kituufu akati nga wembyogera era kkiriza ne bino nabyo mbikugambe era nga nabyo bituufu wadde nga ebyo nabyo biyise bituufu ne bino nabyo biyite bituufu kakati wannema omutegeeri kati kubamu kuba kubanja abatalikkiriza nsonga kutambula oyo wannema mumaze olina okuba wannema ebibye nadda mu kitundutundu kya kitinda era ng'omusaba nti nsaba ontindire ensonga zange otindire oluguudo lwange ewali ebikko emyala ensozi saba ontindire mukama wange ng'otambulidde wamu n'omulangira kawumpuli kkubo seruggula miryango sobole okuddizibwa ekkubo mwe nina okutambuliza ensonga z'abajjajjange
kati oyo wannema ne muzza ku bbali. Jjukira emmotoka bagikuwadde oli mu lugendo lwa gitwala jjooza, kati wannema akagaali kabalema tukazizza ku bbali. Kaakati mu kutwala emmotoka ogenza okulaba ng'ate oyina eggaali maanyi ga kifuba. Kyeki emmotoka gye bakuwadde si ya kaserengeto, gwe beera eyo odde mu kunaanya odde mu balenzi oyendeguze, okitegedde. Naye ebintu bye bakukwasiza si kunaanya, yendeguze olituuka okubyejjusa otuuke weemulise ne ku bukyala ng'olaba abasajja baabuyisa bubi nga bwava ne mu pozisoni. Okitegedde, ddeeyo mbasajja oyendeguze. Naye ekintu kye bakwasiza si kyangu. Abakyala abamu agenda nayendeguza mu buseera bye ebyeddembe n'akwata endabirwamu ne yeekebera, alabe oba ddala obukyala bukyali mu pozisoni okusinziira ku kye bamutuusaako. N'omukyala yennyini atuuka n'akwata ku mmwa n'anyenya ku mutwe n'agamba naye mbutuvu abasajja baleka banjiikudde nnyo, kati n'akwata endabirwamu ne yeemulisaayo. Agenda okulaba nga buli mu pozisoni. Omanyi bo tebuwulira obukazi tebuwulira. Kakati naawe dda mu by'abasajja, dda mu by'abasajja oleme okutegeera ekintu kye bakukwasiza mu butongole. Kati nze akubuulira weesige nze, ekintu kye bakukwasiza si kyakusaaga, si kya kaserengeto, tojja kumala gakikwata. Buli wookiyisa waliwo trafiki, abasirikale, amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Omusolo gw'ekyo kye bakukwasiza ogulina, oyina ebigwogerako, oyina endagamuntu, buli wootuuka waliwo check point. Kati omukazi akwasiza emmotoka ogitwala ku mazzi ku washing bay naye n'ogituusayo si kyangu. Obadde ogenda ogituusayo kuba sose kugamba bikkula buutu oggyemu ebirimu, ebyo tubimaze obyogerako. Obadde otandika ekkubo ogenza okulaba ng'ate oweesa omwana, obwo bwe bulongo obukubanjibwa Lubaale mwana muto, ye emmotoka gye bakuwadde. Kati Lubaale oyo atudde mu kitundu kya mwana, atudde ku bulongo. Yoyo Lubaale gw'otambuza ku buli musawo n'omuzuuza nga tatereera, n'olowooza nti Lubaale ono alabika alimu eddogo, alabika ekika kyamusiba, obubuyabuya obukujjudde. Emmotoka gye bakuwadde, emmotoka eyogera kintu kyekimu n'omwana gw'obadde olina ku mugongo. Omwana ye emmotoka eri, okitegedde? Omwana, kati omwana ye Lubaale, okitegedde? Lwaki omuntu omulubaale atuuka ekiseera n'asabiriza, atuuka ekiseera n'ayavuwala nti ekitundu kya Lubaale ky'oweese kitudde mu kyana kito? Omwana takola, omwana bamuwa buwi, omwana tafumbirwa, omwana tawasa. Kakade ekyo ekintu abantu bakyerabira, tebakimanyi. Si kukyerabira lwe kati bakimanyi kyetaaga basomesa busomesa. Lubaale wabanga atudde mu kitundu kya mwana nga buli budde mw'omulabira, yensonga lwaki sente zino z'okola oba olina ozikolamu ekyamagezi amangu ddala ate n'omulabuukirira nga tezinnaba kufa n'ogenda n'omutereeza. Bw'otalabuka n'owooza jjuuzi kangira nkola simanyi Lubaale yeetaaga ssente biki kangira nkola kenyongereyo kontrakiti ate biki simanyi kontrakiti eri yaggwako ate nagulamu ekibanja nenzimbayo ne ku nnyumba ssente zaggwawo kati nensayininga kontrakiti endala. Okitegedde? Bino makisensi yabyawoza bade simanyi zirina zikolamu kino kati nasayinize kontrakiti endala. Ebiseera bikuyitako Lubaale natera okunyiga empamyo. Waayo ekiseera tungakoze waavubye ekiriwo kimala. Lubaale aba alaba nti muzzukulu wange talina ssente era mu kubanja ebintu ebya ssente akubanja ddiriza. Okitegedde? Kakati gwe ddaawo weewubye dda mu by'abalenzi oliba otunyumiza. Okitegedde? Akati eggaali bw'ogizizza ku bbali ey'abalema, omwana gw'obadde oweese naye tumukugambye olina okuweekula omwana oyo ku mugongo. Bwe buzito bw'olifa olojja bano abakadde abawoza n'ennyaamu wano mu mugongo. Okitegedde? Kakati ekyo nenkivaako. Ebyo nga biwedde era nga oli kusala magezi kutuusa mmotoka ku washing bay, ate ogenza okulaba nga olina akagaali kano akaffe kamaanyi ga kifuba. Kyeki? Lundaganya maanyi ga kifuba, maanyi ga njegere. Eggaali eriko emipiira ebiri gye gitambula, emipiira middugavu, olwo lugendo lwa Kabaka bulamu.
ddala nkunyonyole bulungi okikwate bulungi. Eggaali maanyi ga kifuba lundaaganya. Maanyi ga kifuba nti gwe wennyini gw'olina okukola teri alikwatirako. Yoyo olubaale w'obutonzi atasamizibwa musawo. Yoyo olubaale w'obutonzi atadda wali nti oliire ekkakeeka babasamize lubaale ajja asabe byayagala mugende muliire ekkakeeka. Si yoyo. Kati nabagamba lubaale akulaga eggaali, njagala nkusomeremu eggaali. Eggaali erina emipiira ebiri. Okitegedde? Emipiira ebiri kye kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo. Omupiira gw'emabega musajja, omupiira gw'emaaso omukyala. Emipiira egyo middugavu. Emipiira egyo lwe lugendo lwa Kabaka Bulamu eggaali ng'ogirinnye gy'oba olaga. Emipiira emiddugavu. Okitegedde? Kaakati eggaali erina amayembe, ge mayembe gammwe ag'ekika. Eggaali eyo erina omuti. Erina omuti ogwo sijja gunnyonnyola. Okitegedde? Era ne lwaki awo gwe bayita omuti. Otudde ku ntebe, omuti guli between amayembe n'entebe kw'otudde. Sijja gunnyonnyola lwaki ogwo gwe bayita omuti, kubanga naneewalala fulemu gyeri eraga ekyo, nekyo sijja kinnyonnyola lwaki ogwo gwe bayita omuti. Kati kankunnyonnyoleko by'onootegeera. Emipiira gya Kabaka. Kabaka lwe lugendo lwaffe, lwe lutindo lwaffe olutuuse gye tulina okulaga. Akati amayembe kye kitundu ky'amayembe g'abajjajjammwe. Eggaali eriko buleeki nti bw'oba otambuza ensonga tebazitambuza muwawa, tebazitambuza kapaalo, tebazitambuza muwalabuko. Ensonga zirimu okwekenneenya. Okitegedde? N'okwetegereza. Okitegedde? Akati eggaali yerina empagi. Bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga, bakulu mpagi okuloopebwa ensonga, ze mpagi za lubaale. Okitegedde? Eggaali eyo eriko entebe era nga bwe buyinza bw'abajjajjammwe bw'onoonya. Eggaali eyo eriko ekyoto. Ekyoto bye byoto by'abajjajjammwe. Okitegedde? Ekyoto y'entabiro ya lubaale. Wabula okuma ekyoto abasinkanirawo tobamanya, abazze okuteesezaawo n'okuwuliriza ebiteeso by'abazzukulu era n'abooterawo. Eggaali eyo erina ebigere. Ebigere bye biyamba omuntu okumuuvinga. Ebigere gaba maanyigo ku ggaali, olina kukozesa maanyigo, amaanyi ago gakubeera mu kifuba okusobola okukozesa ebigere bino eggaali okutambula. Eggaali eyo bwetuuka ku kaserengete emipiira gikuyambako okulabika nti giggondezaamu mu maanyi g'obadde okozesa. Kitundu kya Kabaka Bulamu kuterawo olutindo. Eggaali eriko kaliya. Okitegedde? Nti ebintu by'otambula nabyo ebijja bikuvaako emabega bitereeze bireme kubeera nga mabega nga bikkoona engolo. Ebikuli emabega ng'oli bw'anaga nti akabwa kangoba oba ekikoguba tekikutadde, bye bintu ebiri ku kaliya emabega. Otambula ng'olina ebintu ebiri ku kaliya emabega naye nga tomanyi bisunguwavu kyenkana ki. Ebintu ebyo bijja bikkonkona engolo, bijja bikuswanyula obuggo ku ntumbwe. Omuntu bw'atyo ye muntu agenda n'asaba omulimu ne bagumumma nga buli watuuka bamugamba twajjula. Omuwala n'atuuka okubeera ne diguli oba omwana omulenzi n'agenda mu omaani n'abeera ng'asula mu ttooyi ng'era w'alina okusinzira okulongoosa n'okulya ekyemisana. Ye muntu alina ekintu ekimugoba, ekintu ekijja kikuswanyula ku ntumbwe, ekintu ekijja kikukonkona engolo. Ye mwana yamala ebiseera bye n'atuula senior 6 n'agenda Makerere n'asoma emyaka 3 ne bamutikkira n'ayambala gawuni ne bagenda ku graduation party. Maama we n'asanyuka n'awa ne sipiiki ne yeebaza abaamuyamba kumuweerera. Eri abaana abamala ebiseera kabaga kaabwe graduation party yakyazizza banne biki gawuni. Abalabi ne bagamba muwala wa guni n'asomye. Kumbe kati olwaleero ali omaani. Asiimuula ttooyi, ali ku buddu, ali ku buddu. Bw'otunuulira kubanga buli obwo obukazi obubeera mu Bawarabu tekaba na kabina, kaba katono, kabanga olusoggo, kabanga omusontwa, okugulu kubanga kwe baafumitamu obufubisi mu mubiri. Konna kaba katambula kayuuga buyuuzi. Abawalabu abo tebatera gejja abasinga obungi. Okitegedde? Amagulu gabanga amafumitemu obufumisi,
nabo mu ntondebwa yaabwe abakazi abo abawalabu Katonda alinga be yali yeerabira. Alabika Katonda ebuwalabu eyalabika gy'alina ttooyi mu Omaani, kubanga abakyala bayo tebanyirira. Amagulu gaba ng'amafumitemu, baba batono, obubi nabo babutono, okitegedde abanga olusoggo. Ate nno abaana ba wano bannayuganda bansobera kasita batuuka eri nga babaagalira abaami baabwe. Omanyi abaana ba wano tebatudde, kati omwana wa wano agenda n'ava eno n'akabina nga kali mu mwoyo, ayogera asisira n'atuuka eri kati oli mukama w'omusajja wakomawo okukola tamuga karakara oba bagamba batya karasi. kale kankuleke sijja kusoggola, ogezanga n'oyagala omuwarabu mukazi we ajja kusalamu akasolo nze nkubuulira. Ono nno ndooza gwe nzivuunula alabika ye Rachel yagala omuwalabu jagenda okudda nga waliwo obukyala ojagenda okudda nga obukyala babufumitamu ekyambe. Omwagaliranga omusajja yagenda okudda nga obukyala. Nkubuulidde akati nga tuzze ku mulamwa manyi bannange, ndabika nange oba kulokopya. Ndowooza kulokopya n'okwogera olusi ebintu ebitambuuziddwa bulabika ndoza nabo bwanfuukira bulwadde. Akati gwe tuli ku ggaali maanyi ga kifuba. Eggaali maanyi ga kifuba kugambye eriko amayembe, eriko omuti, eriko entebe, eriko emipiira, eriko empagi. Okitegedde empagi bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga lubaala atalimu mpagi tatereera. Ne bwe kiba kibbo kiba kirina okubeeramu empagi, naawe oba olina okusimba ensonga n'enzimbe zibeeramu empagi. Kati ze empagi eziri mu ggaali, amayembe g'abajjajjaabo, buleeki omuntu atambuza ensonga nga akulembeza ekitundu ky'okwekennenyanga n'okubeera n'eriiso ejjogi n'okukwata empola n'obugumiikiriza, ze buleeki. Eggaali eriko kaliya nti omuntu yenna mu nsi muno alina ebintu byatambula nabyo wadde tamanyi. Oli ne baba mulokole, oli ne baali bafaaza, oli ne baali bamuwalimu oba seeka, oba ani kaabe pulezidenti, kaabaani minisita, biki bamemba ba palamenti. Gwe buli muntu gw'olaba oba tasamiranga ggwe oba biki. Omuntu atasamira tolowoozanga nti taliiko mpewo. Omuntu atasamira oba minisita oba ani, abantu boolaba beeyagala nga tebamanyi na byakusamira babeera baakolererwa ewaabwe nga batambulira ku musingi ogw'ekika ekyo. Kati gwe bajjajjaabo abaawozanga tubyokye, kati olwaleero gw'oteeka amatako mu vvu, tova mu bibira, tova mu nsozi, tova mu byoto, gomesi ekukutukidde ku mabega, toyina kyoyambala, okolimira abakuyisaako emmotoka, okulimira abalina abaana baabwe abafumbirwa, okolimira gundi olw'okuba alina omusajja amufaako, n'obeera nga mu kukolima buli budde, oli bw'ayogera obubi maaso go n'okolima. Gw'olaba gundi nga bw'atalina njogera, gw'olaba ebiwala bya gundi nga bwe bitambula byeraga. Okitegedde kati bajjajjaabo be baawozanga tubyokye. Buli muntu gw'olaba abonaabona abandoga, buli muntu gw'olaba essaati ekaliridde ku mugongo ng'eyulise ku mugongo, oba omuntu ayambadde sitokisi ez'ebituli, sitokisi nga wajjamu engatto ziba za bituli, ate wajjamu engatto nga muddukawo bigere biwunya. Okitegedde kati ekyo minzaani eri ku bajjajjammwe, eriyo abalina bajjajjaabwe abaakolamu. Okubeera obulungi mu nsi olina okuba nga wakolamu. Omuntu okubeera obulungi mu nsi bantu b'osanga basonga ku ttooki, n'osanga bagagga biki bakuyisako amamotoka ku makubo, betugamba abaakolamu era bajjajja bwe baba baakolamu. Mu nsi eno tobuukabuukanga na gundi kuba tomanyi bibye kuva mabega. Buukabuukanga ku lulwo weenoonyereze weezuule. Okitegedde kakati gwe bajjajjammwe emabega eri babeera baawozanga tubyokye, ebyo tetujja bisobola wano, bakinaalabika kitya, gundi ow'egindi ajja kunyiiga, bagundi bajja kulekeraawo tukyalira. Ate eddiini tebajja tuwa masaakalamentu, eddiini tebajja tusabira, bino bya shiriki nga mwokya. Kati olwaleero abaana be bammwe kati abasumbuyibwa, so bali abaakolamu abaana baabwe olwaleero tebamanyi na masabo.
bali mu palamenti mwe bateeseza akati eggaali eyo ndoza ngikunnyonnyodde bulungi. Eggaali eyo erina obusambi erina butontomera, butayimba bubeera wano mu maaso babuyita butontomera. Lubaale yenna buli lw'omukola abaako ebiziyiza abalabe okukwatako. Okitegedde? Kakati gwe nnyabo akati osanze eggaali kati olumaze emmotoka eyo gisindise neeva ku ggaali neegwa emabega. Kyeki mwana gwe lubaale ono oyinza obutasobola kumutuukiriza, oyinza obutasobola kutereeza lubaale ono kubanga oli musiru. Aboogezi bali kujja kumulamwa. Aboogezi eggaali eyo ya muwanga kati lubaale bumaze wali kuwannema kagaali ne bamukwasa ate muwanga. Kati muwanga obadde omutambuza n'otuuka mu kkubo n'otendewalirwa otya. Olina w'osanze abantu ne bakwogerera, ono musiru biki tategeera, ate emmotoka ennene atagisibye kagaali kati ate anabitwala atya biki. Emimwa gy'abantu giri kujja kumulamwa. Abantu bali kuyita omuzooli, bannyoko, kitaawo, maamawo, basengawo baligamba weesiruwazizza. Lwaki ebintu tobireka? Lwaki togenda mu kyaki ne bakusabira olibawuliriza? Okitegedde? Oliddira lubaale n'omuleka emabega. Imagine tumala biseera okusomesa ono. Omwana ono tategeera. Jjajjaawe alanze, jjajjaawe abalaze omwana ono butya bw'aliyisa lubaale. Mwana gwe ebigambo biri kujja kumulamwa lubaale olimulekawo ng'abakusooka bwe baakola. Okitegedde? Kyekituntundu kyogeridde emmotoka neva ku ggaali n'egwa eri. Mwana gwe ojjanga n'ompa ekirabo ebyo biriba bituuseewo. Bw'olisanga omuntu nakugga agenda bakusabira ebyo bya siriki bikuveeko n'okkiriza. Bwe mwana gwe bw'oliba okyajjukira bino ojjanga n'ompa ekirabo. Nanze mmaze. Jjajjaawe akulaze. Mwana gwe era otera okuba mu mutima gwo okwebuuza, era mutima gwo otera okulowooza ku ky'ebintu bino nogasinga binvaako. Mutima gwo kitera okujjira bajjajja bo bakulaba era balaba n'ekijja mu maaso era bakiranze. Mu mutima gwo ebibuuzo mwebiri, mu mutima gwo kwemulugunya mwekuli. Mwana gwe olowooza nnyo ku lubaale lwaki yakwata nze, lwaki bibonyabonya nze, ebintu bino singa nfuna abinzijjako, singa nfuna abisiba. Mwana gwe olina endowooza emu efaanaganako kowetyo. Era mwana gwe bw'otuuse mu maaso gwe lekyo eddira enkima muzzukulu wa Mugema era ng'ab'enkima muli Banyolo. Kwata nnyo bino bw'otuuse mu maaso n'osangayo mmotoka awo webadde egudde mu eri yeeyo addewo abantu baganda ba kitabo baani. Wazze oli n'agamba nti omukyalo oyo buli gwawa emmotoka ye tagituusa era emmotoka efundikira ezzeeyo mu mikono gy'omukyala. Kati bajjajjammwe bangi emirembe n'emirembe empewo zibalemye okukola, bangi bazigezaako baalemwa. Bajjajjaabo eyalisenga wa kitaawo yalemererwa, ku mirembe gy'abasenga abo baalemererwa. Kati ate gwe omwana naawe otendewalirwa, owuliriza ebigambo by'abantu, abantu bali kujja kumulamwa. Olina amatu abiri ekyagatondesaako, okutu okumu kuba kwa myoyo egyo egikuwabula, okutu okulala kubeera kulindiridde amalindirizi, abantu ababi, abantu abakyamu, ebigambo ebikyamu. Okutu okulala tekufuga kuno, okutu okuwuliriza ebigambo ebivudde mu bajjajjaabo kulina okuba nga kwekufuga kuno. Kitegeeza nti ebigambo ebikubuulirwa okuva mu bantu ab'enjawulo olina okuba nga obikwata kitono, ng'owuliriza nnyo ebigambo ebivudde mu kamwa k'abajjajjaabo. Naye mwana gwe okutu okuliwuliriza ebigambo by'abantu kulabika kwe kulisinga amaanyi. Bakugambye obo bonna bulanzi nti omukyalo oyo buli gwazzaawo emmotoka yo gitwala ojjooza, babadde tebagituusa. Owulidde? Ekyo kirango, ogwo mweso. Mwana gwe tukakasa otya nti lubaale wamugenda mukola? Mwana gwe ojja kufa olina ensundo mu nnyo. Nkuwulira mazima. Wakanya ekirooto ekyo, wakanya bajjajjaabo baagaana kusamira lubaale, baagaana ku mirembe gyabwe. Lubaale azze
azze asuulaganyizibwa era azze tatereezebwa mirembe egiyise. Otegedde omukazi akugambye buli gwe bawanga emmotoka eyo gitwala Crossing Bay teyagituusanga, era emmotoka yawunsika ngezeyo mikono gy'omukyala. Mwana gwe emmotoka onogituusa, mwana gwe ensonga onozitereeza. Oba oli mu byabalenzi, owuliriza nnyo ebigambo by'abantu. Kitaawo waligamba nti ebintu byo bireke, mwana gwe oli muwakanya. Mama wo waligamba nti mwana wange tugende wa Pasita Kayanja akusalire, mwana gwe oli mukkiriza. Baganda we bali kugamba nti twawukanye naawe, bw'obanga otandise ebintu ebyo olikkiriza. Basenga we bali kugamba nti toddanga ewange kubanga okola ebintu ebyo, mwana gwe Rachel ow'Enkima olikkiriza. Abantu bo bwe bali kwesamba ne bakugamba nti okuva le weeyingiza mu ebyo nze wange totawaananga okulinnyawo, mwana gwe Rachel olirondawo ki? Kale akwe kalowoozo kange kenkulekedde, wenoonye wezuule, tuula wansi olowooze nnyo. Naye endowooza zo mulimu endowooza ezimu ezirowooza ku bintu bya Lubaale bino nga atajja bisobola. Kale nno Lubaale alengedde biri maaso, naffe tubirabye tubirengedde. Okitegedde ojjanga nompa ekirabo olunaku bwe lulikya nga ebigambo n'aboogezi bikuyitiriddeko, naawe ofunyemu okutya ogamba n'ebya Lubaale bino kambireke mu butuufu, kubanga ab'ekika tebabiwagira, banjogerera, bansindiikiriza, bangobaganyiza. Lwaki nze ebintu bino kambireke mu butuufu? Kale bw'obirekanga ojjanga nompa ekirabo nonga nti mulangira olanga. Okitegedde awo olimanya nti mu nsi eriyo abantu nabo nga balituddemu obwannabbi kabalanzi, lwakuba tibabwemulisizaamu. Kale akukuume lisodde ne Duna Namugereka Kiwa Mirembe, nze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.